Linda ko musajja ayogere Nobert. Linda ko anjogere. Manager kambuze rero oyinako omukungu oyinako meeting gyobadde mukono omuntu omulala n'omuyimbi obanidde. Kansooke nkiryalinga ekyo oyogedde mbu Kenzo atadde muyimbi ebigambo Buladi. Okoddemu njagala kiryalinga ebibi. Bw'onvugira ku bibuuzo byo. Bw'onvugira ku bibuuzo byo ojja kunsuula mu mbi. Tenkubuuza kyokoddemu ekyo musisinkanyeko kasokadde tumubuuzizza ayogera erinnya Kenzo leka kimalirize abawo nze promota anti linda kwayogere Kabata kino kye nasabye nti Nobert bwe munteeka kwasirika enjogere Nobert wanaabaganya jasooka abeere mu comment nja muzza wagguluzi yes Kabata basisinkanyeko ku Kenzo oba nedda buli meeting gye tufuna oba interview gye tufuna Nobert agimanyako kituufu leero tusisinkanye Eddie Kenzo nga era tugenda kwogera ku concert yaffe kusabanga ffe abali mu federation okusaba obuyambi tuyambiddwa tutya Evans Weraba bati kitegeeza kyekyo Eddie Kenzo si president w'abayimbi ye president w'abayimbi era Nobert byayogera mbu Kenzo atadde muyimbi ebigambo Buladi Nobert tabaddeeyo Kabata mutinga Nobert omusajja ono ayogere kuba Nobert mutinga Nobert Kabata nkuwe buli kimu buli meeting gye tufuna oyo omusajja Nobert agimanyako n'ebivaayo abimanyako nkulayirira muga Katonda tubadde tetunamugamba bye tuteesezza ne Kenzo kati yabijeewa kuba tubadde ne Kenzo fekka ekyo kimu Kenzo yamukubidde n'amugamba nyonoonyo omuyimbi wo mutaddemu ebigambo ekyokubiri Nobert ebyo byagamba omuyimbi atwala sente za ticket sente za tickets zeba omwami Kimbowa ze yawadde Omega 256 ku CBS Nobert yadde tazimanyiiko nze yamukubidde ku macha ne mugamba munange baguze tickets omukulu yaguze tickets 10 n'atuwa milioni 2 neyeyama n'okutuwa ki n'okugula table eya milioni 2 yabadde tabimanyiiko ne tusirika olunaku ne lutambulira nga tutambuza programs olweggulo Nobert n'ambuuza owaayi nno nga siinaamu akasente okasigaziza konna ne mugamba Nobert watugamba nti tulina okukoma okuyimba mu Gwokusatu kitegeeza kuva mu January kuba shows z'Ogwokusatu tuzikwata okuva mu January nga batubuukinga ne mugamba kitegeeza omuyimbi adde tayingiza sente zonna ayina bintu by'ayina okutereeza ayina okugula engoye zigenda omutambuza mu zi interviews ayina okufuna fuel ayina okukola ki n'agamba byonna mbitegeera baako nekyonteerako nange mbeeko byentambuza Buladi nenkwata emitwalo 7 nenjimuteerako ku ssimu leero akawungezi ka leero omuyimbi n'agamba Nobert naye obudde buggwayo mbadde nsaba kubanga mu agreement yaffe yalina okusasula gundi bandi live band abagenda okukuba namugamba mbadde nsaba tudepositinge kwaba abasajja ntandike rehearsals nze muyimbi nze manyi kyenina okuweereza abantu omusajja atandikidde n'okuvaako n'agamba olw'okuba mupereza sente emitwalo 7 ze ziri mu boogeza ne mugamba Nobert siri mwavu nnyo emitwalo 7 nti bw'oba oyagala actually nkimugambye ne voice note njiina mugambye ne balance oyo asigaddeyo nsobola omukuteera ku simu zonna milioni 2 obeere nazo Kabata voice note nsozikuwa nziina naye kye tusaba omuyimbi atandike rehearsals wabulayo weeks 3 ku show tanakola rehearsals wadde tanagenda mu rehearsal n'emu kati ebyo byonna byayogera omuyimbi yamuyisizaamu amaaso ekyo kyokka kye yamusabye zonna voice notes zonna tuziina nga bwe tuziwanyisiganyisa temuli mbeera ey'omuyisaamu amaaso
byonna byasuubiza ebimu twabibuusa amaaso twabivaako tebinakolebwa twabivaako nkiwa tonalaba kalango konna awantu wonna Kabaata okuggyako posters ezitambula. Naye kati mu ndagaano zammwe nti Nobert asolooza ssente n'omuyimbi n'asolooza ssente. Watya ng'omuyimbi asoloozezza ssente nnyingi osinga promota nga zonna omuyimbi azisigaza. Endagaano yaffe egamba bweti. Sijja kuwa figa. Naye endagaano yaffe egamba bweti. Sigenda teyatuwa cash naye nga cash tulina mujja mu tiketi watya nga abamuyimbi adaga asooka kujjayo sente ze bamusuubiza then atandika okuwaayo ezisigaddeyo. Musajja ono mutuufu nga bwaweza tiketi zezo sente basi ezisigaddeyo bwazifuna nga gamba sente zo ziizo. Okitegedde Kabaata ono kyali kwogera Kasa Nobert waali wano. Mu ndagaano yaffe temuli nti bwe mutunda tickets sente muzimpe oba bwe mutunda tickets tugabane. Eyo yabadde eyo eringa mutual understandings nga bwangambye ne musindikira sente era nzimuteereddeko. Abatawola abantu tujogeddwa kati mu ndagaano yaffe manager agenda mpolampola senyiwa okuyimbi mu ndagaano yaffe gwe manager w'omuyimbi gw'olina okunsasula ate gwe promoter kati oba nze nino kuno omuyimbi yaba receivinze sente wootali kati yaba ino addamu ekibuuzo tulowoozezza nti sente ng'omuyimbi zonna bwazikuŋŋaanyiza ne tuli ku podium y'abategeezi Kabaata ekyo tuli mukirowooza naye mu agreement tekiriimu. nange ndinako Kabaata kiri bwe bati kyempulidde omwana ono kyagambye Nobert Tamuukiriza tuli mu business. No, leka naffe twogereko katono ssebo. Kati Kabaho aba business yange. No bweba yo eso musango mukoti y'abantu. Business yaffe. Business yaffe aleta omuyimbi naleta omuyimbi business yaffe fembi. Kati Kabaho omate twerega nnyo. Ngeri waleeta omuyimbi ng'otegeera nyira gw'osolooza ssente kati concert gikole. Kati genda mu maaso ne concert ogikole. Nobert mutuufu kubanga we baba Nobert yalina okusasula oli kiringa ffe we tubadde mu visa nze mba ne mukama wange nga we nkutte ssente ezo sijjaako commission mukama wange yalina okunsasula na wa commission wo waba akutte ssente abalina ziwa Nobert n'alinda musaala gwe wabula n'amuwaako ono Nobert yalina okuwa ku muyimbi Kabaata nono omusajja kyagambye Kabaata Nobert omuyimbi teyamuwaako ssente balagana ssente ebigambo teyamuwaako mujja kwesalako abawuliriza endagaano nebanga egamba simuwaddeko sente nakwesasula kaduge kyogamba abaho ndagano gokimanyi abaho ekirala olowooza abayimbi bameka agamba kale tusayininge nga tompadde ssente omega sente ze yatutte kati temuzibaze nange nkugambye nina voice note ng'emugamba yamuwaako deposit lama kati omega abaho totegeera buli bizinesi mujja kwesalako tibawa deposit okiraba teweefula ategeera si buli business nti muyimbi bamuwa deposit Kabaata bagisayininga mu mwezi bagisayininga mu omusajja amaleyembo bannange Kabaata lwakuba omega mwamugana okujja ku TikTok. Kabaata ngambye nti ne leero muweereza voice note ne mugamba sente bw'oba ozaagala ezasigaddeyo zo ku miliyoni 2.3 nkakuteereko already akwaddeko ensanvu tubadde mu ndagaano yaffe nti zonna zimpe nja kuwa singa kyalimu yandibadde azifuna bwe mba nsobodde omutegeeza nti bampadde ssente wootali kati lwaki abaloza tusobola manager sooka owulirize mu ndagaano yaffe gwe omuyimbi kwatetwogera gwe nga manager katwogera nga gwe omuyimbi ne promoter nasolooza ssente za concert kati ate wootali onaasolooza otya nabadde ku CBS twabadde ku CBS toliiwo ddamu ekibuuzo oli yabaddewo ez'okumulyango oba ez'omuyimbi ng'alina wange bino si byakabampaane okusinzira ku ndagaano yaffe puliriza gwe omuyimbi ne promoter ani alina okusasula munne
Gwe promoter go inosasula. Aba usirika. Nobody. Aba manager damu. Promoter no muyimbi ana inokusasula munne. Ogwa inosasula omuyimbi. Gwani. Nange mbuze. Andi kitereze bulungi ani inokusasula promoter gwa inosasula. Promoter ya inosasula omuyimbi. Wamusasula ko. Kati uliriza webale nnyo. Kati ku kibadde watogamba nti promoter akugambe tayinaamu no musasule emitwalo 7. Ne nkusindikira. Yatunze kuba yatunze ekigambo okusindikira. Okugamba nakugambye kabata ko akamanyiro k'abayimbi ulira kasana benga batutse cyali ku busento Nobody ayina ekintu kyatanategeera okugambye nange kanjo tugenda kireka naye katuleke nga tuterezeze empewo kansoka mve wano nsoke mujje ku profile picture yange nsoke mutegereze koza bya munabisa iryoke mujjeko kabata mbagambye nti nga tukola tugenda okukola Nobody yagamba okuva mu gwokusatu temugenda kuddamu kuyimba wantu wonna paka nga shewedde kiba kitegeeza mukuva mu January tosobola kukwata mulimu gwonna ogw'ogwokusatu kuba batandika okuba mu January nga bagamba ogwokusatu ogwokuna tubaagala ne mugamba nti oyino kimanya nti omuyimbi ayina ogenda mu interviews ayina okwambala obulungi omuyimbi ayina bills abatasasula okuva mu music anti kati awo mwandi musabiddeko ku sente wabula simu anti kati Rama bino oli mubyogera kyovola banagambye nti mu musale kwaso nsooke enjogere byonna tubyogerako just kuno kubanga kwefuula bwemba nasobodde omukubira ne mugamba nafunye miliyoni 2 ne batusuubiza ne 3 olowooza lwaki singa gwakugambyeko nti yazinsabye n'enzimumma teyazinsabye era singa yagambye zonna zimpe sandi zigaanidde mu statement ye tonawuliramu ng'agamba bagaanidde sente wetwandinenyereza Nobody ng'aganye ate nammwe mwakola ensobi baba balina odipositi nga kiba mu ndagaano bapromota bani abadipositing omusajja alese sente ku CBS sawa 8 omugambe ziteeke ku banka nayo yo Nobody mwali muyino musaba kuba ogambye ono bali babayimiriza n'abadipositingirako tebakola batyo omega malenga bakasule Rama oyina ekintu kyotamanyi kyesasobola kwogera wano kati bw'aba yajja nga talina sente ne agreement ng'ekugamba mugenda kujja sente ku tiketi bagambye ze tuli mu kutoolako olowooza zaavuddewa ku tiketi omuyimbi asobole okusigala ng'alabika bulungi agende mu interviews naye nga bwe muba mutoddeko omubala ku musaala gw'omuyimbi yes era nina ne voice note ya Nobody ng'egamba tujja kwebalanga bw'osigaza obukadde 2 nina ne voice note yaffe ng'egamba nti tujja kuwandiikanga manager ate toyogera bya kisiru ng'owabya abantu wano ayogera Nobody ekitiibwa ky'enkuwa tojja ng'ovuma wano teri yavumye muntu wetekemu ekitiibwa Nobody togamba mbwendagano yange egamba mbu ogenda kujja sente z'omuyimbi wo ku tiketi Nobody lwakuba oli nkulemera kye ku kyendagaano omanyi bye nina voice note nga biri mu ddoboozi yo naye bandagaano voice note si ndagaano ina endagaano gye wasayina kati okwo kuba kwefuula nanti kati ndekabaata wamanze saagala kwerega ne manager oli mugezi nnyo era otegeera nnyo genda mu maaso otekeko omuyimbi wo kale nga 2 teekako 10 ku gundi nno tegondagira kyogaa naye ali enisikini gwabitugambye ngamba mutegeke teekako 10 ate gondagira bentegeka gotoba ne muyimbi wo gowandagira ntegeka ani agambye entoba naye n'omuyimbi wo naawe olinga n'amazi atovuma nawe tovuma naye Nobody ate kati olagadde mukyamu kuba tubadde kitegedde yoyo Nobody ebyange byebyo byayogera mu Eddie Kenzo mbwatadde mu ebigambo tugenzeeyo okumitinga Eddie Kenzo ebyaddala tubadde era naffe tunoonya support okuva mu bayimbi bannaffe sheya Nobody etambule mumugambe ko nga mugende wa Kenzo ate abijeewa talina program gyatamanyi bulwe tulaga programs
Mbadde mugende wa Eddie Kenzo Nobati mwamugambyeko. Tugenze twogera buli programu yaffe abagimanyi era akimanyi byonna abamanyi buli ekigenda mu maaso. N'essaawa ze tumu meetings azimanyi era zezo zaayogedde. Eringa ya kiyaye. Okitegeera. Naye Nobati ate kati engeri gye weeyisaamu etulaga ku bya Wizo nti olaba ajja n'avuma n'adduka n'avuma n'agenda. Kuba Wizo naye yakileiminga nti sente ze wazirya tewamusasula. Aba kati omwana ono naye bambi oludda kuba Nobati ate tubadde ku side ate tubulwako n'engeri gye tukuwolereza. Kati Kabata nkugambye show za March ne April batandika bookinga mu Jani Febu kuva mu Jani tetukwata show yonna kubanga yagamba temwina kuyimba kuva mu Gwokusatu kati omuyimbi alooza abeera watyanga gwe mulimu sente za ticket bwe zijja ne nkugamba omanyi batuwaddeyo obuna naye bubiri kabugira butambuza omuyimbi yeetaaga engoye za gundi ate n'okikkiriza n'enzikuwa ne tujja ne tukusaba omuyimbi musasulire rehearsals atandike kuba kiri kuye mu ndagaano yaffe ate n'oyumba mbu omuyimbi agenda rehearsinga wiiki emu esembayo mbu agenda rehearsinga mu wiiki emu esembayo olaba kisoboka gwe kyegenda kubeerawo mu Gwakumeka mu Gwakubi ennaku z'omwezi nga 2 Ogwokutaano agamba rehearsinge mu wiiki esembayo ey'Ogwokuna eyo gyonna emyezi omuyimbi nga tayimba egyo gyonna emyezi okuva yes biri mu ndagaano yaffe Boladi mu ebiri kati omuyimbi abeera waati okumala egyo gyonna ati kyekyo kati awo wayombedde yamwadde obukadde 10 kadde bubiri bwe mumuyombya bamuwaddeko nsanvu wasigadde 1.3 Doni Police ogamba otya muganda wa Doni Police yirupanga teni ng'omuyimbi tayimba aba yeetaaga y'akasente akamubeeza wuyo mwana wa buwala ekyo kati simanyi kimuyombya ati omuyimbi asigazza akamwasa bamuwaddeko 7 ali mu kuyomba musabye asasule gundi bandi atandika okurehearsinga ayomba mbuye ebintu byamanyi okumitinga Eddie Kenzo kiba kive kambuzeemu Nobati agambye mbu Eddie Kenzo yayonoonye buli kimu simanyi buzibu ki ne Eddie Kenzo Eddie Kenzo talina wajjira wano obuzibu buvudde ku sente z'omugamba depositinge ku bandi omuyimbi atandike okurehearsinga Nobati yekyanga kati Nobati alayika talina sente yekwata ku bisubi neyanziza okyogedde bulungi nnyo bandi already twalamuza nayo sente ne bwe turehearsinga ennaku 3 sente zikala ze zimu lwaki takwata sente obukadde 2 busatu n'depositing omuyimbi n'arehearsinga wabula kati nze kyembadde njagala okwogerako Ramaka mbadde nsaba eddakiika emu kyembadde nsaba gundi Nash mbadde nsaba olononye gundi omwami oyo enkya kubanga engeri gye mwatuulamu mwekeyo ne mwesotinga fesitwaliyo musobola okwogera ne mutereeza ensonga kuba anti yabireese wano nkiwa Amoni tondabangako ku live yonna bukyobanga newunyiza okulaba wana anti kati bw'oba ondabye mu live nze sibeerangako ku live mu bulamu bwange naye bw'oba ondabye wano omanya ate ndabye nga byayogera tebikwatagana addukidde ku gundi tulina WhatsApp group asoose tu blockinga ffenna yateekayo message yekka agambye mumunyize agambye mwejjeemu mweka ne muvaamu Buladi nina screenshot nazikubye edda nga ye admin yalina okusindika message yayogera teri mulala alina oteesa Buladi nina screenshot nazikubye edda ne bwabijjayo already nzina yatunyize talina sente ayagala tegeka Uncle Chumi ku Power King anti venue yabweru Nobati ayagala sente zonna ezivaayo tuzimuwa ziteekeyo zikole emirimu ayagala kukozesa ziva mu show omuyimbi yagenda okwetegeka yenga promoter talina capital yabawaako wadde ntandikwa Amoni ebyo bigambo byo simanyi naye obuzibu gye buvudde kyemmanyi nti omuyimbi amugambye obudde bwe buweddeyo yandibadde rehearsinga baagala just deposit ya miliyoni 2 walayo omusajja azze ku live kuvuma Kenzo naye kyembadde nsaba Nash ensonga yange lwaki nze wano mbadde nkusaba Nash kino ekintu kinene nnyo show gye mutegeka nnene nnyo Nobati Omega tagenda kufa nca
Omega si wakufancha. Omega alina music. Omega si wakufancha. Nobody yes yabadde nyini kivulu ya ina venue nete tuina venue emu mu ggwanga Blood. Ate Omega si wakufa atete tunalia banja mbu twasinga ebintu tulisasula ku lunaku lwa concert. Ne bwajijjayo tujasigala tutambula. N'abadde abategeka bategekera mabanja. Tekakimanye mugambye buli tubadde tuteesaako akantu ne twagala tuwabule ng'agamba sho ngenda jijjayo nze tebampabula byenkola mbimanyi. Yabategeka lwaki temwanoonya Abitex yasinga naye kirala Kabaata Nobati lwaki atidde manager oluze ate abeera ajja bwadduka ayagala wulira mazima kuba voice note zonna nziyina addictating. Tobola bansabye nti bwenzija live mu muting kuba sibeerangako ku live mu bulamu bwange nze leero lwe lusoose. Nobody tegeka chwe. Nze kyemanyi omuliro teguzikiza muliro olaba ne ku lwegi byabaawo ne bafuna obutakkaanya naye sho yamala neebaayo. Omusajja wamwe mumubuulirire ali arrogant tayagala wuuliriza biteeso kati ogamba otya omuyimbi Omega rehasingire wiiki emu enaku ate nga teziba kuva Monday paka Sunday. Kuwaga tisho esigaza wiki nnya zokka ze zisigadde sho ebeerewo so yandibadde mbuye byakola abimanyi omuyimbi ajali yabimanya ddi ayina sho gye yali ategese ne batarwana. Gwe ssebo omusajja ategese sho nnyingi ssebo tozala wa musajja sho gyategeka barwana yategeka ne batarwana. Amoni nkimanyi oli mudduuyi wano put respect over my name kyekinkomezaawo ekyokubiri ate nze nga ngambe bakunoonye mutense mwesooti tebanoonya ati waba manager alowooza bino byakweruka bino si byakweruka muganda wange bino si bya night rose bino si bya kizigo concert omuyimbi we amwetegekere sebo mu bapromota bonna nze atalina ssente nze gwe wasayininga naye temwogera nnyo Rama weeks 2 emabega omwezi gumu emabega ennaku z'omwezi 2 munalina concert ey'amaanyi e Kampala alienisikini neggwa abawo toyogeza bujja olaba ntegeka nambe mu wa Uganda alienisikini olera yakusala n'emmotoka n'ogisinga wageze n'ogwakwana ab'embalala n'obategekera amabanja nabo temwina bye muŋŋamba babuuse obadde obategekera amabanja kankubuulire sigenda kukola linnya nkole maanyi ga generation promoter ate mmanyiirwe ate ekikujja kuba n'abaana kiki wategekera amabanja kati wanoonyeza sente zikola emirimu ne zibula kati oli obeefuulira bakukoze abawo katuwulire Nobert kyagamba bano babawo banoonya simaya banoonya kabampaani Amoni oli muyategekera ku kye bayita due influence owulira sikaki tomanyirira supportinga ukwagira mvudde mabega otegeke okotya omuyimbi nga Omega katomwadde deposit yogera tobitegeera ekyo goloza bameka betuwa sente ne betutawa oli omuwala yakola supporting nga simanyi bye supporting yogera tobitegeera kabata entegeka yanjye olumuyayi tobora ne bawizo bakuba abawo wali otegesani nawe nga wali olina akawala kapingi nga kakulemerera siriko omusajja olupya mu studio nawe wali olina kapingi kakulemerera n'okasiranya wadde n'oluyimba mu industry Amoni manyigo obadde ofollowinga nga tutambula okimanyi bano abayaye n'omuyimbi okimanyi wamawuliriza nze nabwe nkola ebintu byange omuyimbi agamba ayagala kukola rehearsals mwezi mulamba Kabata rehearsal olira buli lunaku lwolaba rehearsal eri emitwalo 20 buli lunaku naye mu mundagaano wabikkiriza uliriza nze muwulirize omuyimbi akulaga ayagala akola ebintu byabakabampana alinga inayagala otuwa ensonga lwaki soyabana abana Kabata osobola okuprotectinga kuba byenjogera byamagezi abawo omusajja kayogere ndi mukwogera information siri mukwa kabampani Kabata
omuyimbi ayagala akole lihaso yali ayagala lihaso za mwezi gumu kitundu kyokka ekikwewuunyisa buli lihaso studio buli lunaku studio buli ssaawa gye mukola lihaso sasula emitwalo 3 bwe mukola ekitono nnyo zibeera essaawa 4 gye emitwalo 12 abakola lihaso ababbandi ombawa allowance wa mitwalo 2 gye sente mmeka gye emitwalo 35 kati okubisemu emirundi 45 sabo omuyimbi byayagala obyo gwe mu bye okimanyi nti omuwala yalemerako ne mugamba gwoyo yagala tukolere press conference tewali appropriate okimanyi nti omuwala ya dictate nga naganze njagala awo ku lunaku lwaliko akalulu kyokka press conference mu kisiibo olunaku lw'akalulu ke kawempe nga amawulire gabuutikiddwa ekyo Amoni wakyegendereza ng'olunaku lubuutikiddwa amawulire g'akalulu emigga eri givuga sebo ye n'agamba nze sikolera ku byawalala nze njagala kyange kati Omega togenda kummanyiira kutadde mugende mwetegeke tuwensonga bbiri lwaki ota Omega omumyayo bade tulina sente ng'oyagala abafera olwana otumanyiira weefuulira gwe manager lindako nawe nkuyambeko wano oli muvuma nanti lekankiryalinge kabata gwe sebo manager sokusike wagenda okutegeka nga tomula bantu mukazi lwaki wategeka abantu nga tulina sente tuwensonga bbiri lwaki oyiwa show Kabata owuliddemu ensonga point ey'omulamuzi kampe ensonga yange wamma Kabata kampe ensonga yange esembayo muyaye buyaye Kabata kampe ensonga yange esembayo nobody bandi twagiramu za sente zaayo nga ne bo rehearsing ennaku 2 zisigala ze zimu yekwasaganya rehearsals yekwasaganya time ya studio yekwasaganya buli kimu n'ekirala bwe tugamba nti tutandike kati siti buli lunaku tugenda ku rehearsinga na bandi kyekyo kye tuli mu kaayana tuti wiiki gy'ogamba esembayo tunaabeerawo kuva Monday paka Sunday tuba tufunayo ennaku nga 2 mu wiiki kati ebyagamba mbu buli time emitwalo 3 tebiriiyo bandi twala muzadda sente zaayo oba rehearsinze omwezi oba rehearsinze wiiki emu sente zigenda sigala ze zimu tezigenda kyuka kuba be bakwasaganya byonna ebyo byayogera kale kigeza bino byemukeerewa mu mutandi mukole lihaso ngebula wiiki byabwerere ne bwe tutandika emyezi 2 ne bagize emabega sente ze twateesa ne bandi zeezo Dozo ulina Kabata omusajja muyaye Kabata ne byasoze ezo zolaba ku muyimbi kati ziba zigatako ku show ku impact ya show dozo ulira ziba zigatako naye nze kyendowooza misunderstandings ze mwafunye ze nobati musajja wange nnyo naye kyemmanyiko ye bw'oba oyogera naye mu ngeri ng'olinga amuragira abaana aba ng'olinga amunyoomye kati nze ndaba ng'obuzibu gyasibwe mufunye misunderstandings mu communication kati gwe waliwo ebintu by'otamanyi kubanga nga bwagambye tuze tumugamba tudipositinge ku bandi tutandike era tuze tumugamba naye ng'akugamba tugenda tandika omwezi ogujja kati tuze mu weeks ezisembayo kati olunaku tetugenda tutuuka tuyimbire ku siddi kati ekirala manager nga tonagenda okugyayo show kirekawo omuyimbi ne promota Buladi Amoni njagala owuliriza ebigambo byange show egenda beerayo nga 2 May oba wa nga 2 May tuyina show mu Kampala ogiteeka nze nja kujangula ettebo Amoni ndooza si wakampulira kumanyi egenda beerawo nga 2 May Omega live in concert wakiri Kampala muliro nkulayirira oba wali oba tali oba tugiteeka mu kizimbe mu mall oba mu arcade gitwale ku Power King wamma tebajja nabasasula beni okitegedde oba ate kati bino biba bizze mu ngalo za diagram biba tebikyali wa nobati gwe kyomanya 2 May tugenda mbayita mujje muwagire Omega 256 sinamanya wa naye mujje kati yagambe mu muyimbi wayamba muyambe talina kyali kati kyenyinza okugamba era nakyo kyatasobola kwogera ku mpewo ye yamunoonya omuyimbi si yanoonya nobati ndayira okufiirwa abazadde bange yatunoonya kituufu nnyo
Kubanga nzijukira mwali mwaranga soya mwenga kuposta kuliko diagram. Webale nnyo kati ebyo byajjavuma atuvuma ffe tetuli wano kuvuma ebyo byavuma n'asindisa abantu amannyo biki tebigenda Omega mungambire mwagala nnyo wanategeka soti genda nga Billy May Omega live in concert sinamanya wa naye mujje muwagire n'enkya artwork eyinza ofuluma eya venue empya Damoni ompulira buwulize oza Manager sagalo nkyamukiriza ate. Ekirungi teyabawa deposit. Ekirungi tatubanja tetwasinga byaffe mbutugenda sasulanga concert yewedde tetuyina teryatubanja. Ate Omega akyakuba music akyakufulumya. Mungambira akomyewo emitwalo 7 gidde ku simu tuzidize nanyinizo. Oba tugende mu tickets endala. Nobody komyawe samberio. Tabula nazo omyawe ensanvu gy'abandi kuba tewabawa deposit. Awo mangu kubanga kati nze mbadde manyi abawako nga akasente. Tetwakaagala addictating yali agenda tusumbuwa nnyo. Olaba tewali sente atusumbuwa. Webale nnyo. Kati singa yatuwaayo tandibadde kiti. Neze ensanga akyazirina. Azina Nobati musajja mugaga azina. Mugaga wa naawe nga. Nobati mugaga buladi tomuzalayo. Togenda kuzala wana Olwategeka kyo batwala ebintu by'obugaga. Ogundi oli simanya ani ono yamujamu amanyi oba batwala biki. Batwala lwakuba biyina. Roza bayinza bitwala nga tabiyina. Babitwala lwakuba biyina. Anti ebyo akavuyo kabeeramu. Era n'abaana badde bagenda mutwalako empale bano ab'Omega bano. Kati mbwagenze ne 10. Kati ye yagambye venue ye kyayagala kyategekayo. Kati ate kirala Nobati abantu kye batamanyi yagenda nabo kati ogizo genda ne ku umma nga yabukinga yodda. Ate Amoni. Niyinza noteeka ku Lugogo Cricket Oval weewuunyi. Ate kisoboka. Koro lunaku lwennyini kisoboka. Okakasa atego sebo bera ngojja wane wakabata ne Omega mutunda abantu tiketi bawagira njagala Omega agenda kujja live ng'atunda ticket 2nd May Cricket Oval. Nobati yatugambe Omega yagamba tayagala bya TikTok. Alimba nze mumulonyo ya wireless. Kituufu naye kyeka live tezimukola bulungi naye ku luno kulwa Nobati agenda yo. Alina otunda tickets kati. Yabade yatunzeko Nobati tumukwate mavumba azitudize sente z'adafunye. Ate kati munange bw'aba atugobi katukole tutyaze sente z'omugaga ayaguze tickets ate tunagaba tickets ez'empewo bajjenga tetuliyo. Nze Nobati ekigambo kyangambye Kabata ngambye mbu Omega yasoso kuva mu gurupu atemwe ekisinzo munyiza kigambo manager kyamugambye. Kati ekyewunyisa mu gurupu mwetuli naye tetusobola kuwandiikayo message yalina otugambe ekyokukola yekka. Naye Kabata yagambye akuwadde screenshot. Yagambye kakuwe screenshot omulabe mbu Omega anyize left. Buladi. Yakuleka screenshot wali. Anti aginyize nga Omega kyabika Omega avuddemu nga bamaze okunyiga nti amazo nyiga nti yalina oteesa teri mulala asindikayo message naffe screenshot zina Kabata ngenda giteekako. Kabata Omega bw'alabye nga takyalina kyateesa aba takyaliyo ate nga Nobati amaze owanika mbw ajjeeyo concert kati oba osigalayo kolayo toteesaayo. Nze kyemanyi mujja kwesotinga bwe mba temuli mu stand mujja kwesotinga muteereyo shita. Wallahi bila si stand naye yalina okwesotinga kubanga line zange zembabuulidde zeezo asasule bandi tutandike enkya rehearsals ebisigadde ffe tetumusaako buzibu. Nobati mulalu kati bwe yesotinga gwe Nobati sagala ogambe Nobati mulalu bwaba mulalu gobe olina kubeera Nobati si mulalu sebo sala wa musajja choga abanoonya mulalu bakolegana na mulalu nga tebakimanyi Nobati abadde wa oyina shoje walaba gyategeka ne batarwana oba ne batadda mbino kati go ina TikTok go wali okulembeddeko wano ne mutayomba nawe tukuyite mulalu bulijjo temubeera wano nga muyomba misunderstandings zibeerawo naye musigalawo ne mutensa ne mugenda mu maaso kati olinga akumamu omuliro nti bacyangalanira eddala bw'oba ogamba nti Nobati mulalu
webakiririza batekewo rogoye bakore naye ekitegezo omusajja bamulaba ina amanya ate kirala kyesagala mujewo Nash Nobert abadde ina kyagata kuswa tenga kinene tetuganye nkugambye ye yeegobye tetunamugoba tebana bamugoba nze nkubulidde ensonga weziva kyovola bavuddewo wano tagala wulira mazima namulumiriza nkugambye tumuga ensonga era kyemanyi Kabata azimanyi zonna ayinza okuba alonzeemu obumessage tumuga omuyimbi amugambye njagala kutandika rehearsals kuba obudde obuliyo tulina bingi ebyokukola sijja kufuna budde bumala okukola rehearsals mu wiiki esembayo yokka Nobert yagigirayo wano ku live yo yajayo soyaro era yagirangira wano era n'agigirayo wano bane Omega bweri simanyi kale Kabata nebeera stanti boy teyanditaddemu bw'abanga ali mukola stanti ze tutamanyi teyanditaddemu linnya lya Kenzo Blood kyekindeese ne live nze sigenda nga kola live awangalira bintu bya Kenzo alina byagambye Omega tamanyi kale n'amanya kye tuteeseza ne Kenzo walayi agenda ne yeetonda enkeere wa Kenzo